Bannayuganda bakubiriziddwa okwewalira ddala obutabanguko mu maka okusobola okukendeeza ku bikolwa ebyekko nga bino biviirako n'abamu okusanyawo famire zaabwe n'obutafumbiza baana nga tebanneetuuka. Byogeddwa akulira Mothers Union mu Buganda Josephine Kasaato bw'abadde ku kizinga eky'Eby'Emikono mu Buwama mu disitulikiti ey'Empigi. Abakyala abafumba mu Buganda nga bakulembeddwa mu Pulezidenti wa Josephine Kasaato n'omubaka omukyalo w'Empigi Diri Namboze kozana Talikira bwe yerubaga bagenze ku kizinga eky'Eby'Emikono mu Mulabirizi wa Central Buganda okusomesa abakyala ku ngeri gye balina okuwalamu obutabanguko mu maka. Kasaato alaze ebiyinza okolebwa okumalawo obutabanguko buno. Njagala kwegayirira abaami ab'Eby'Emikono nti muwuliziganye ne bakyala bammwe. Muyinza okuba nga temulina ssente naye yogera bulungi ne munno tokambuwala mukambuwazi kubanga bonna okambuwala naye n'akambuwala mujja kulwana ate n'abaana bafune ekifaananyi ekitali kirungi. Asibye n'abaami batasuulira buvunaanyizibwa bwabwe ku baana ne bakyala baabwe nga bawa ebyetaago. Y'omubaka Namboze alaze obwennyamivu olw'abaana abawala abawanduka amasomero mu mutendera gwa pulayimale ne bafumbizibwa. Ne bw'oba mwava otya tufube nnyo abaana baffe tetubateekamu kwagala basajja nga option. Twogere nabo ebituufu. Abakyala bana basomye ekikumi basomesiddwa engeri gye bayinza okwekolera sabbuuni nga beeyambisa ebintu ebyetoolodde. Rehema Nakayondo Pulezidenti wa Tekirabo alaziya obukulu obw'okubangula abakyala bano. Twagenda otunulatunulamu ng'ebizinga ne tusalawo kulonda buyiga naye ng'ebizinga okutwaliza awamu birina engeri gye birimu mu mbeera ez'ebyenkulaakulana ng'olaba byo biri wansi. Y'omusumba Godfrey Kyandu w'ekkanisa ya St James Masejja asimye kampuni eya Bikalale badduukirira obusobola bwa $150 bugenda okuyambako mu kuzimba ekkanisa eno. Dansaba Mukama property services zino gibeere Mukama waffe omulungi obeere Katonda waabwe nabo babeere abaana bo. Akulira kampuni Robert Senyonga asuze kutwala obusa 20 bwakwasisa omusumba Kyanda. Senyonga agambye nti ng'ojja kubusa 20 abasuubiza obulala 13. Era olunaku lwa leero tuleeseyo ensawo za simenti 2 naye ngenza okutuuka nga kyendeese n'omulimu gw'ensanze nga gukyali mutono. Naye nga nsaba mwe mwenna abali eyo obanga oli mukristaayo oba toli mukristaayo jangu tuzimbe kyaki ya Mukama tusobole okubeera nga tugimaliriza. Omusumba Kyanda asibye ku tujja Bukedde olw'okukunga abantu nga gye bawadde essuubi nti ekkanisa yaabwe baakugimaliriza. Okusiimira ddala munnaffe mukulu Senyonga Habert ate olw'ettu lyatwetikidde olw'okuzimba ekkanisa ya Mukama. Njagala kwebaza nnyo nnyini omutima ogwo. Iro Talikira Buyebuguloobi ne Lotalakite yayiba kisse obukulembeze balonda bapulezidenti abajja. Omukolo gubadde Kulawesutse Bugoloobi Pulezidenti omujja atongozeddwa ye Samuel Tasanga asikidde mmere akyenya abadde kate ye atukunda Dibye kalondeddwa nga Pulezidenti w'Otalakita omujja watasanyidde ebikwa ebyo bye bagenda okutandikirako. Tulina ebintu bingi bye tuteekwa okukola mu mwaka guno okuyamba abantu mu community gye tubeeramu. Genda kujjanjaba abantu tulina medical camp 2 emu igenda kubeera May 24 endala ya November 23 emutungo. Yatukunda akuza avuga okubigatta okukwata kwaba bali mbwetavu naye n'alamika byagenda okutandikirako. Tugenda creating a hope mu lives z'abantu like abatalina hope okubaweereza essuubi. We're hoping that moving forward we should have members engaged. We should also have a club that is now going to go and be bold in terms of really doing big and bolder projects. Mu mawulire agataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo ttiimu y'eggwanga y'omupiira ogw'abakazi